twayitibwa ebyo ebigambo tubiveko tusabe Katonda tubaliko twebaza nnyo abaweereza abatulondera emiramwa gitukoze bulungi tukyuke twesibe ebibi byaffe twesibe ng'ebinyungu byatone tabazangazaka muyimuke mwemulwanirire obwakabaka bwa Katonda twesibye ffe ebinyungu byatone tabaza zaffe zaka tuyimuse ffe tulwanirire obwakabaka bwa Katonda obulabirizi bwakimanyira ne bwesibe ekinimu ne bunywera ez'embaga ez'awamu buli mwaka zibeerawo omukubiriza ne banno n'ebibiina ebyalondebwa bwesibe ebinyumu munywere mutwale ekkanisa mu maaso bwesibe ng'ebinyumu byatone tabazangazaka muyimuke mwemulwanirire obwakabaka bwa Katonda twesibye ffe ebinyumu byatone tabaza zaffe zaka tuyimuse ffe tulwanirire obwakabaka bwa Katonda Sitting
mwebale nnyo mwebalire ddala tubalabye nga muyinawo kye muyina era bizinesi mugikubye abantu mu maaso ne bagiraba. Mu kiseera kino nsaba omukubiriza Nnaalongo Sarah Kalyango ajje y'anaamanya bw'agenda okubeera nga atuzanyiikiriza ku nsonga y'okugula enteekateeka eno. Hosanna! 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 Taata omusumba awamu ne maama Reverend Frobia atuliisiza ekigambo olunaku lwa leero. Ssebo omubuulizi w'olunaku n'omubuulizi Sebava Munaabagereka tukwaniriza nnyo. Tubaaniriza nnyo bataata abaweereza mwenna. Abakwaya mutuyimbidde bulungi nnyo, basooke babawe engalo ez'enjawulo. Awamu n'ab'ebyuma mwenna mutukoze bulungi nnyo saaviisi eno. Abakulu mwenna mu biti byammwe abatuula ku lukiiko olufuzi lw'ekkanisa, Bakristayo bannange mwenna, Mukama waffe yeebazibwe. Musooke muyimirire mukube engalo nga za Mukama nga tumwebaza okubeera obungi bwetuti leero nga tuli mu kkanisa yaffe, nga tweyagala, nga tusanyuka, nga tusinza. Mukama waffe yeebazibwe. Twasimbula ndowooza mulaba Katonda by'akola. Akola bikulu, akola binene, akola by'amaanyi. Oyo ye Katonda omulamu gwe tusinza. Atuwadde ekisa okuyimirira wano olunaku olwaleero. Mwebale kujja kuwuuba nsansa. Ekyamazima leero tetuziwuuba nga tuziwuuba okulaga nga Abayisirayiri bwe baakola abaamala okuziwuuba olwaleero ate ku lwokutaano ne bakomerera Mukama waffe. Wabula tumuyingiza mu mitima gyaffe nga tukutulakutula ebyo byonna ebyali bitusibye nga maama bw'atubulidde Reverend Frobia ng'ekibadde kikukutte kyonna, ekibadde kikusibye kyonna olwaleero nga kikutuka ng'oyingiza Mukama wa Yesu Kristo mu mutima gwa munda. Mukama waffe yeebazibwe. Bingi nnyo nanjogedde bingi naye obudde buyise. Olwaleero twebaza abakazi Abakristayo. Ebyo byonna nno bikolebwa mu kisanja kya Nnaalongo Sarah Kalyango nga bagenda okulonkinga wayini ono mu kisanja kino nga baleese prodakiti empya ennyo. Twebaza Katonda. Abakazi mwebale, munkoze bulungi. Nze ndaba buli lwe muteba golo nze mba nteebye, si weewaawo. Ekitiibwa kidde eri Mukama. Bannange mwebale, mutuyimbidde ennyimba. Ndabye abakyala wano nga banyenya ebiwato ne ŋŋamba ki kino. Mukama yeebazibwe nnyo. Nsooka okwebaza abavubuka nga bakulemberwa Ssaabavubuka Omwami Ssebuuma. Baatukoze bulungi nnyo olunaku lw'eggulo nga bali wano nga balongoosa mu mutima omulungi ogw'ekkanisa ogutaliiko nti oba twagalayo 10 oba 2. Bannange mubakubireko abavubuka mu ngalo, baakoze omulimu wano ogw'eggulo ogw'ettendo. Mukama akibabalire mwenna abaabadde wano era temujjanga okwo. Wiiki ejja olwaleero nsooka n'olunaku olwaleero lwa zooni. Twateesa ne bateesa nti zooni etandikira wa mukubiriza. Era olwaleero zonna zisimbye nga zitunudde wa Muyenga nga bwe mwogedde. Omwami owa transport ateeseteese bulungi. Ssebo nja kukusaba osembere kumpi bwe naaba mmaliriza oleete ensonga yo nga bw'ogenda okutambuza abantu abagenda e Muyenga.
Next week tuli mu Holy Week. Holy Week aba missioni n'aba omusamaliya omulungi bateeseteese bulungi nnyo era mubakubireko mu ngalo. Enegenda kubeera olunaku omusamaliya ne mission week Holy Week ey'enjawulo ennyo era mujja giraba mu bitundu byammwe mwenna nga etuuka. Twebaza ssebo omukulu w'abasamaliya ate era ne omukulu wa missioni olw'okuteekateeka obulungi era tubasabira nga ffenna tusabira wamu Mukama akole ebirungi ate era wiiki ebeere ya njawulo nnyo nga bwe mugiteeseteese. Tulina okusaba buli lunaku okuva ku Mande okutuuka ku Lwokutaano temwerabira tujjanga kutandika essaawa 12 buli lunaku. Ate ku Lwokuna yejja okubeera last supper n'olwekyo temweteeketeeke bulungi naye okujja ogyegattamu. Waliwo okugema kugenda mu maaso wabweru abatannagemebwa COVID n'abaagemebwako nga oyagala doozi ey'okubiri oba booster kasita obeera ng'olina endagamuntu ne kaadi yo gye baakugemerako. Bw'oba togemwangako genda n'endagamuntu yo bagende bakugeme. Ekyamazima azze mu kitiibwa mu bulamu bwaffe. Nga bw'azze mu kitiibwa wiiki eno yonna mbaagaliza ekisa kya Katonda. Mbaagaliza Mukama abayimuse abasitule emirimu gyammwe agigabirire akole ebyenjawulo ennyo mu bulamu bwammwe. Mukomewo wano ku Easter nga mutendereza nga mugulumiza. Mukama abeere nammwe ssebo. Mwami Kana jangu oyogere ate bwe tumala ebintu by'abakyala bino bateeseteese nga mwamanyi awakula ennume tewakula emu. Tulina mwami Igoono nga ye Ssaabatunzi wano yagenda okutunda ebintu by'abakyala ssebo vice mukubiriza nkwaniriza mwami Kamya kamala okulagirira abantu bannange mbaagaliza ekiseera ekirungi. Mukama abeere nammwe. Neyanziza nnyo ssebo omwami Agaba Saalongo nkwaniriza nnyo nsonyiwa naye ssebo tusanyuse nnyo okulaba ku lunaku luno olw'abakazi Abakristayo. Waliwo n'abagenyi abalala abazze bammemba abava mu St. Stephen Janyi CWF. Waliwo Aleni Sekabanja nyabo tukwaniriza nnyo bw'otudde wa tubadde tusaba oyimirireko tukulabe. Tukwaniriza nnyo nnyabo. Waliwo Noora talutambudde Noora talutambudde maama naawe tukwaniriza nnyo. Waliwo Rachel Musisi maama naawe tukwaniriza nnyo awamu ne Naalongo Mubiru nyabo naawe yimirira tukwanirize. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Muwulire emirembe nga muli e Katwe. Mukama abeere nammwe. Mukadde wange omusumba ne maama omusumba omubeezi n'omubuulizi. Maama sawa minisita waffe neyanziza omukisa guno gwompadde. Bakristayo bannange mwenna Mukama waffe yeebazibwe. Mu ofiisi gye mwankwasa okubeera minisita w'ebyentambula mu Busumba buno tubategeeza nti okusaba kw'omuzooni kujja kutandika essaawa 9 kujja kubeera wabakadde waffe essaawa 4 Naalongo Bakalyango emuyenga nakwataganye bulungi ne ofiisi y'omukubiriza eri abo batalina ntambula. Twateeseteese bulungi entambula weeri ejja kuba ya bwereere ku ssaawa olw'okuba nti ekisanja tusimbudde mujje tusimbulire wamu. Tusaba abalina emmotoka ezammwe era nammwe muyitire wano tusimbulire wamu mubeeko be mutambula nabo. Essaawa 7:30 emmotoka ezisooka 2 njagala okubanga nga zisimbudde ate zikomewo zinone abalala basigadde. Neyanziza nnyo neyanzeege. Mukama yeebazibwe. Abakyala nga bemeeteka Stephen teekayo akalango ako nga abakyala muleete ebintu tutandike. Stephen teekayo akalango tegenda kukola kirala nga akalango ako tekannaba. Katukole ebya Mukama.
bwe tukola ebya Mukama ne Mukama akola ebyaffe, yimuka okubire Mukama mu ngalo olw'okubanga akoze ebibyo n'akuleeta leero ng'oli wano, ng'oli mulamu, abaana bakomyewo okuva ku ssomero, wasobodde obasasulira, bakyakubanjayo, naye oyo Katonda gwe tusinza eyayingira nga bamunyenyeza amatabi. Nsaba amatabi ganyenyezebwe mu nsawo zo, mu bulamu bwo, mu linnya lya Yesu. Buli kimu kibeere nga kikutuuka mu linnya lya Yesu. Mugende mu maaso. Tweyanza nnyo, tweyanza abakyala, njaga bannange mujje musooke mulembe. Martyrs Church Katwe Mission tusimbudde Good Friday eno ngenda kusoma 15 omwezi ogwokuna omwaka 2022. Enguudo zonna zakwolekerawo ku Martyrs Church mu kusaba kw'okuyita mu kiro. Kasimu obuweereza bwa Katonda Reverend Daniel Valerie Kubo, Reverend Tuma Muwanguze, Mukyala Imelda Nsumba, Reverend Fulomi Yasebunya, Jesse Naule, Olunaku kankolaganayo ne Katonda, Reverend Emmanuel Lutaya Olwekigale. Okusaba kuno kwakutandika ssaawa 12 ez'akawungeezi paka ku makya nga tuteebereza okuyita mu nnyimba okuva mu kwaya ez'enjawulo, Kinti kwaya, Tenklo kwaya, Soko, Youth kwaya, Biti kwaya n'endala nnyingi. Mujje twekulisa omuggalo mu kusinza owooluganda. Tolekaayo akakokoloko olw'okwetangira ekyo ekya COVID-19 sekiyite gologolo. Mulabanga bantu bange, nange nagaba Katonda wa Yeremiya 3:22. Martyrs Church Katwe tukole ebya Mukama ne Mukama akole ebyaffe. Kati nno tufubwa.